akwatidde NRM bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asibye mu disitulikiti y'e Butaleja ne Toror ng'awenja akalulu. Museveni olukuŋŋaana alukubye ku kisaawe kya Boma Grounds e Butaleja abawagizi we babadde bakuŋŋaanidde. Abakulembeze mu kitundu kino basiimye gavumenti ya NRM gye bagamba nti bingi ku bibakosa bikoleddwako. Kyokka bano bamulaajanidde okusuumusa Busooli Town Council okutuusibwa ku ddaala lya munisipaali olw'omuwendo gw'abantu ogweyongedde mu kitundu kino. It has since increased. There is all the factors that propel the awarding of creation of the municipality. They are present in Okwogera. Mu Okwogera, Museveni ategeezezza ng'essira ku mulundi guno bwe ligenda okuteekebwa mu kukola enguudo ziteekebweko kolansi nga bongereza ku ezo ezaakolebwa nga n'ensimbi ezigenda okuzikola weeziri mu kiseera kino. The only remaining issue here are the two roads of Nabumali, Butaleja, Namutumba Road, and then the one of Busoru and Agongera up to Toror. Kyokka Museveni ekyokulwawo okutuukiriza ebyo ebirina okukolebwa ategeezezza ng'abakulembeze okumusaba ebintu okumukumu kye kiviirako ebintu eby'enkizo obutafiibwako. The delay is caused by the way of people bringing too many things for budgeting. You need to work to learn the way we work in the bush. One by Kamukambwe Muganda. Here people touch too many things. That's why the ones which is very important is sometimes not addressed because they are scattering resources. Akalaatidde ababaka ba Paalamenti okusooka okulondamu ebyo ebisinga okunyigiriza abantu be bakiikirira okulaba nga bikolebwako bunnambiro. The members of Parliament and even the population needs to be clear about that. Because if you say we want this, you want 100 at the same time, that's not good. Otherwise, we would have done these roads long ago. Please, let's learn how to do things properly. Because we don't do things by magic. We do things because of the money. Wabula n'ategeezezza nga bwe waliwo ensimbi ezaateereddwawo okukola ku nguudo mu kitundu kino. We've got money for them and we have even selected a contractor for especially the one of Namari, Butaleja, Namutumba. The contractor has already been identified. So that one will be solved. Atabukidde n'abakozi ba gavumenti abasusse okubakanda okubongeza omusaala bagambye nti bakotogera enkulaakulana. For example, we have been having a strike of teachers recently. All the children say you must pay us more salary now. If you don't, we stop work. What sort of country is that? That's why we say, please, can you wait? Can we first do Nabumali Road and the other one, and then we can do the salary later? Ekirime ky'omuceere kye kisinga okwettanirwa mu kitundu kya Butalejja, Museveni asuubizza bano okubakwasizaako. Olunaku lw'enkya Museveni waakubeera mu disitulikiti y'e Busia ne Bugiri.